mpaka nga nakozo mwezi 3 omwezi ogw'omunana omwaka 2025 bategeza abantu mwenna bava mu ggwanga lya Canada sako ne USA bategeza ba international invitation delegates bategeza ne ba vendors mwenna basobola okwetaba mu mukolo ogw'okuba temugenda kwolesa ebintu byammwe bakutegeeza nti omugenyi omukulu agenda kubeera omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye president w'ekibiina kya National Platform ne bakutegeeza nti muyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku ssimu y'omu ku bateesiteesi eri kasaraba 257605 emukulu Dennis Ensubuga Kalumba nenga bino byonna bikutuusibwako Ssabakunzi wa National Platform mu Northern America mukulu Ntambi Remy mwenna abayita okubaawo twanirize omwagala waffe omwagala bangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya Canada kunakoze omwezi zembasomedde so akalanga ako ke kasooka njagala kabalaga wano then tuloke tugende mu maaso akalanga ako mukalabye bulungi nnyo ke kalango ka Canada Convention egenda okubeerako n'okusonda ensimbi zonna ezinaaba nga zitambuza campaign. Alright, akalanga kawedde. Akalanga akokubiri kategeeza People Power National Unity Platform UK. Family Picnic in Business Park. Burgers Park of Old Kent Road, Albany Road, SE5, Ola. Bakutegeeza nti barbecue meeting eno ejja kulengana kuzomeza 26 July 2025 tandika saa 6 ez'emisana mpaka sawa ndowooza sawa 3 ez'akawungeezi bakutegeeza nti free parking towards the fundraising bagambe pretty of foods and drinks entry is free. For more information please contact the following number or the following organizers 070740356998 for more information about this function. Bakutegeeza ke kakalango kabe Bungereza kabakutegeezezza nti bagenda kubeerayo ne barbecue mu ggwanga lya Bungereza eri okubanga bakunganamu n'okusonda ensimbi ezigenda okubanga zitambuza drive ya campaign ejja omwaka ogujja. Kano ke kalanga kasembayo. Alright. Akalanga kasembayo kasoma bwe kati. The Firebase Edu Entertainment presents 1st August Friday the Friends of Selector Devi live experience venue. Hot topic Wampewo Gayaza Road opposite Don Petrol Station, lounge and restaurant. Entrance fee is 20k, VIP 1M, VVIP 3M. For booking, please contact the organizer on the following numbers 0754 550001 or 0767125988 or 0709705993 for more information. Contact them. Firebase Edu Entertainment on 1st of August, that is Friday. Friends of Selector Devi live experience venue. Hot topic Avenue Gayaza opposite Don Petrol Station, lounge and restaurant. Entrance fee is 20k, VIP 1M, VVIP 3 million. Bakutegeeza nti ngaita mu Firebase Edu Entertainment. Ngena kuzo mwezi ogw'omunaana rujja kuba Lwakutaano emikwano ja Comrade Selector Devi akutegeeza nti abayita mwena mikwano gye aba Selector Devi abayita mu kubeerawo abayita mubeerewo mu kivulu kyategese okuyita mu biki byayiseemu ng'akitegedde ku kifo kye bayita hot topic Wampewo Gayaza Road opposite Don Petrol Station, lounge and restaurant. Okuyingira mu lukale emitwalo 2 mu VIP akakadde kamu VVIP ze $3 million
ng'oyagala okubuukinga ojja kuba omukubira ku ssimu oba ojja kuba ng'ogenda ku kalankano bwe kati nja kuba nkamaze nja kateekayo mwena mukalabe. Alright, kati awo tuvuddewo njala tutandike video nga bwe yatulese kuba obudde tugenda kubeera n'essaawa 2 zokka bweddu. Ndowooza kantandike bweti buno obaka njala mbunsaliremu nga temunabusalamu nja kusooka kwebaza mwena bannayuganda. Njala sooka kwebaza mwena bannayuganda n'okubategeeza banategedde nti comrade munaffe Noah Mutwe olunaku lwaleero ayimbuddwa kakalu ka kooti ka $5 million ez'obuliwo ate bo abayimiriridde ne babasaba $20 ez'obutaliiwo era ateereddwa ali abutaala. Njala kwebaza famire ye omuli taata maama abooluganda okuli mukyala we. Njala kwebaza omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General, Leader of Opposition, bambi ba Parliament basobodde okubeerawo, balooya n'abantu ssekinoomu abasonze ensimbi nabo basobodde okugenda bannamawulire buli omu. Mwebale nnyo kusabira comrade waffe ate twongere n'okusabira abasobola okufuluma kubanga emisango gye bateekako tegiriyoso. Muganda waffe Noah Mutwe omayita Noah Mutwe asobodde okuba nga olwaleero gyeyimirirwa okufuluma ekkomera era kati yali abutaala nga bw'alindira okuddayo okuba nti awere ennemba n'emisango banga alipootinga kekana akatambi kensobodde okufunako olwaleero. Right. Yoyo avuddeyo olwaleero. Mwebale musabira. Njala tutana mukisa guno okubaza comrade mwena abakola live ku X, abakola live ku TikTok, abakola live ku Facebook, ababeera mu WhatsApp group, abakomenting, abasharing, abakola buli kimu bali nyo bali ddala kuba nga abakola emirimu egyo kola struggle temujjanga okwo. Kati buno obaka njala bugende eri ba foot soldier, njala bugende eri ba bloggers, njala bugende eri buli muntu yenna ali mu struggle eno. Njala bugende eri ba candidate mwenna aba national platform abeesimbye ku kadi za national platform abaagala okuvuganya. Buno obaka njala bugende gye muli. 1. Njala kutegeeza ba candidate mwenna saako ababawagira omuli bannamawulire ba bloggers ne ba foot soldier. Buno obaka bwammwe. Ekigendererwa kya national platform saako ekya president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kunula eggwanga eryo buli muntu yeyagalire mu nsi eyo. Nkiddamu. Ekigendererwa kya president waffe n'ekya national platform kwe kunula eggwanga Uganda buli muntu yeyagalire mu nsi eyo nga tewali kamukuba mukono era buli muntu asobola okuba nga afuna kyalina okufuna nga muna Uganda. Kati ndi wano okutegeeza nti ekibiina kya national platform n'omukulembeze system yaabwe ya revolution si ya politicizing oba ya bannabyabufuzi oba yabufuzi no. Bannabyabufuzi nyongero bajjukiza aba investors ba investinga sente bagenda okujja sente zabo oluvannyuma so tebafa ku kigenda mu maaso mu ggwanga. Saagala munnabyabufuzi akubuzeebuze akutwale mu trap. Fena tukkiriza mu president, tukkiriza mu national platform, tukkiriza mu president Robert Kyagulanyi Ssentamu, fena tukkiriza mu national platform. Kati njala bagamba ekigambo kimu. President atula waatudde n'abatunuulira mwenna nga mutandise okwawukanamu olw'obwo ssente obugabwa oba olw'okwagala okungi nga temmaze kumanya ekigendererwa kyammwe kiki. Njala bategeeza olwaleero mutegere bulungi nnyo. Munnabyabufuzi takujja mu struggle, munnabyabufuzi takuwa ssente kobozaaboza kubanga ye alina ebigendererwa bye. Ensonga lwaki nze nsirika ne bagamba sina gwe supportinga kubanga saagala kubeera compromised. Buli muntu lwakwakuwa ensimbi omusupporting obeera compromised oba tokyategeera nga bwena kutegeera. Oba olina okukakasa nnyo ensi nti omuntu gwowagira mutuufu newankubadde ng'ayinza okuba nga mukyamu. Abantu abasinga obungi okusirika tebabeera basiru.
president okusirika si musiru era atulawo n'agamba lengera bano lwaki abagamba lengera bano olw'ensonga akimanyi bemulwanira si batuukirivu nkidda bemulwanira si batuukirivu lw'onoowuli ekikwata ku candidate wo ojja kugwawo ffe ate kyotasobola kuwulira ku mukulembeze focus mugiteeke ku mukulembeze lw'onoowulira ekifa ku mukulembeze oga nti gw'osapootinga jjajja ojja kufa obweri ekitali ku president ffenna focus tugiteeke ku president ensonga lwaki Museveni akola divide and rule kubanga abaagala obbateekawo ayagala obbaawulira nti gojja kujogera ekirungi ku candidate wo n'omulala mwogereko ekibi mutandika okwawukana mu ndowooza ne muntegera muyombe omulabe wagiraawo mwekye munatannetegeera mamu wa president obuzibu yabadde South Africa yakyogedde kyabalemye okutegeera lwaki ojja genda wane candidate nga waliwo mmanyimu ebituli ojja genda wane candidate nga mufu nnyo ojja genda wane candidate nga amawulire gabulawo katono okufuluma nti mukyamu ogenda kuddawa era ogenda kwetonda bwe wavumye oba abakuvumye njagala tufokasinge ku kintu kimu kya revolution ye president ebisigadde byonna mbireke nyongera okujjukiza akalulu ka 2021 twateekamu ssente ne tusapootinga abantu baatudisappointinga saagala mbere disappointed mutandike kwevuma kubanga banakuvuma ne bagamba nti okyezza ogenda kunyiiga ekyo kikujje mu struggle olw'okuba nti bakugambye amazima nti oyokyezza noono batoyokyezza bagenda kuvuma otandika okunyiiga weekofuna entondo ove mu struggle olw'okuba nti kibakuvumidde tokitegedde manya abantu bangi mugenda kuva mu struggle olw'okuba nti babavumye naye nga akuvumye mukyamu nawe gwe bavumye oli mukyamu olw'okuba temusobola kutula kwekompozinga yensonga lwaki mugenda kutomera ngenda kusaba comrade ali wano main focus yaffe bere ku presidenti abasigadde bonna tebalina mugaso kubanga those are job seekers banoonya mirimu bagenda kuvuma onyiga ove mu struggle ng'ekigendera kye tewajja ku bapolitician wajja ku presidenti ffenna twagala ssente ne tutumbira ekifaananyi kinene eky'eggwanga obwagazi buleme bakwasambwa obwagazi buleme kulemesa kubeera na mirembe mu mutima bagenda kuvuma owulire ng'onyiiza bakuvumye nabo balina ensonga lwaki bakuvumye ate nawe obaddemu tubeere mu lutalo oba onyiga ofuna akakazi onyiige mu bintu by'ekisiru nga fokasi yaffe ya president njala kugamba gwe comrade ali wano oba oli bloga oba commentinga oba sharinga oba postinga oba oli munnamawulire ng'oli ku kitebe kya national platform please mukobye akajanja akasumagiza eyalira revolution yaffe focusinga ku president abasigadde they are none of our businesses mufokasinge mulinde lumu nti bamaze okuwa omuntu kaddeni mulyoke musapootingi namwe bannabe obufuzi mulekeraawo okukozesa ssente okwawulamu abaana mulekerawo kuinvestinga ssente azifu nti omwalimu akafuna obwemba parliament did you spend that money where were you when those supporters looking for your help during the first time when you entered that office where were you lwaki muweno crucial moment mujjayo ssente muzidistributing okukyankana system mukoleraani mbuuza mwe mwenna bannabyabufuzi abali mu kusprashinga ssente essaawa zino okudividinga abaana bonna bali ku ground bafuutu soja mwali luddawo nga maze ofukambi ba parliament kiki mwabakolera kiki mwabakolera nga mwakayingira parliament yemwe bakolera ki lwaki kati mukomawo muteeka omusindi era mwawula abaana kubanga mukimanyi bali iga nnyo baagala ssente bye mukola kati waki temwabikola mu ntandikwa nga mwakayingira parliament lwaki mbikola kati kubanga ye Museveni watwagala mu divide and rule kyaliwo gobadde onywere mwawukane olwendowooza mutandika okwevuma mwawukane yikyayagala president asigadde mu bbanga gwe kyakuleta mu struggle okulwanira MP oba kujjako Museveni ekyakuleta mu struggle okulwanira MP bakujjako Museveni mbabuuza lwaki bannabyabufuzi mu sprashinga ssente essaawa zino mwenna naddala balwanirira kaadi oba baagala kaadi oba obadde oba tobadde oba owaze oba wajjejo lwaki mu sprashinga ssente essaawa zino lwaki temwazi sprashinga luli twayagala ssente okukola protestive vote mu ntandikwa nga tubanja obuywangizi bwaffe mwagaana oteeka wali n'ekikumi
lwaki muziyiwa kati namwe bakomredi mbabuuza ekigendera kyamwe kyakuwangira baana byabufuzi oba kujjako Museveni kino njala kibabuulira gavumenti nene nnyo singa president atwala obuyinza oba Kyagulanyi afuuka president gavumenti nene nnyo yeetaaga abakozi millions plus goyinza okungaba foot soldier oyinza okulwamu omulimu million 3 wadde wasoma jjuzo oyinza okulwamu omulimu wadde ogwero situ wadde wasoma jjuzo nga president atuta obuyinza osobola okulwamu omulimu tosobola lwaki mulwanirira okunkomoka nga waliwo ekintu ekinene tofokasinga ku kintu ekinene gavumenti erimu emirimu million 3 plus wadde wasoma alifu BTC oba wasoma kiki osobola okubula omulimu gavumenti ya Kyagulanyi nedda lwaki mukayanda ba MOP abatalina mugaso oba nabyabufuzi abatalina mugaso bakulu muterere era mubeere focused wano sina gwe nnumbye nkugamba mazima agagenda okukuluma nzomanyi saagala abantu bampaana nkugamba ekituufu nonga nti ekyo kikyamu ekyo kituufu ne tugendera awo naye omuntu akuwaana obuwanyi tajja kuga kituufu ndowooza mutegedde awo nvuddewo njagadde bategeeza akatambi katandise njala okutegeeza bannayuganda mwenna gye muli amanya gange mugamanyi sigenda googera mugamanyi bulungi nnyo gye natandikira mwenna mumanyiyo bifaako ndi muggufu ng'ekibbo oba ndi muggufu nga Bayibuli buli agala okusoma essula agigula n'agisoma kuba sina kyenkweka nze nwana emirimu gya struggle eminene abala gye batya okulwana oba nze ngenda mu ntalo abantu ze batya okugendamu nze nzigenda sisidde wano nze nwana entalo eziremye n'abali ku gulawundi okulwana eziremye bannamawulire okulwana eziremye babbulooga okulwana nze nzirwana kubanga siina kyentya bwe mba nga njogera amazima lwaki gye twatandikira mu struggle najja nwana enkwezenge zonna mpaka lwe nazikuba wansi enkwezenge ezo zalina support ngera zisaasaanya ssente ne batuuka n'okunwanyisa abeeyita ba comrade where are they now they are nowhere to be seen abanwananga oba mbawulira ensonyi bakola kye bakivaako singa saalwana nkwezenge ezo njala kukubuulira mu ntandikwa eri kuba nkimanyi ne president kuno kwali teyasooka kutegeera bye nali nkola ne president nkimanyi teyasooka kutegeera bye nali nkola mu ntandikwa yakajja abitegeere lisentere bwe nali nnwana olutalo lwa kabaka olwa Ssaabasajja Kabaka Omutaasa nali nnwana olulangira nwana obukulembeze obuli emmengo nwana abamasaza nwana abamagombola nwana abakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka bali ku international level nwana ne Katikkiro wa Buganda nga mwenna temumanyi kifaananyi kikiri Mmengo kubanga Abaganda twakuzibwa tugambibwa nti Ssaabasajja Kabaka wabalagidde tebayakola kitebayaddamu era nga bagamba nti omukulembeze Mmengo abayogedde kitegeeza tomuddamu oba ole mu Ssaabasajja Kabaka amukamwa ekyo kituufu naye tugamba bwe tuti omulembe omutebi nti enswa bw'ekyusa amaaso wattu nga n'envuba okyusa enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa edda ennyo bazadde ffe baatugambanga munnange tokwatanga olweyonooyera muki mu lujja akawungeezi ne batugambanga gundi totuulanga ku masiga ne batugambanga gundi tosekula kiro ne batugamba gundi towaatanga kiro baabanga n'ensonga lwaki batugamba ezimu zaabanga za ttuwonya ezimu zaabanga za buyonjo twakazitegeera kati ne batugamba nti omwana talinnya muti tavuga ggaali twakabitegeera kati lwaki babitugambanga lwaki baali batutangira naye mu nkola eyo nze we nasinzire ngamba nedda ndibeetondera oluvannyuma nga nkomyoka mmale okumenyawo obulombolombo n'ennono male okuyingira Emmengo ndabawo ekiwunya ne nnyingira Emmengo nafuna okusoomoozebwa mu lulyo nafuna okusoomoozebwa okuva mu famire yange okuva mu lulyo olulangira mu administration y'Emmengo mu basajja ba Kabaka abataka ne baani nibaga omwana agudde eddalu omwana abadde kyono
nenwana olutalo nemundeegattako nemulwana olutalo mpaka olwaleero Ssaabasajja Kabaka waali singa nasirika nga tukozesa ekigambo kiri nti gundi bw'oyogera ku b'emmengo obule mu Ssaabasajja Kabaka mu kamwa singa omutanda wa Buganda waali singa waali singa yabula dda singa baamutereka dda kati entalo z'ennwana nze nganze omuntu nzimanyi manyi nti bwenyingira mu lutalo bagenda kunkasukira enkonyogo bagenda kunkasukira amanja bagenda kunjogerera buli kimu naye wagenda okuyita ekiseera mpawe kaaga ate nga nze ndi kungulu lwaki kubanga abantu abasinga obungi tebalina kumanya abantu abasinga obungi bakyali mu mbeera eri nti omukulu tasobya Yesu omukulu tasobya naye bw'olaba nga kitaasa abasigadde omukulu ajja kusobya kati mutegedde ensonga eyo nyongera okugamba nti nze bwenkuba omuntu ttooki nemukubamu ekituli muleka asansabaga bw'oba tewamuyamba era agenda kufa yenkola eyange n'olw'ensonga eyo nze bwenkuba omusola nenkuba ku mutwe siguddako nguleka gusansabaga neŋŋenda mu maaso ebisigadde abalaba ne beerolera muwudde bulungi nnyo yensonga lwaki nkola ekintu ekyo nzija nenyingira ewantu nenkola olutalo lwange nendobalaga bulungi nnyo nemmala neddugalawo immediate effect ngenda nenkola ekirala oyo yenze mukitegedde bulungi nnyo bwe mba mmaze okitegeera kati bwentyo bwenkola emirimu gyange sifayo kikyogenda kwogera ne after byoyogedde nja kudisprovinga oyo yenze mutegedde bulungi nnyo bwe mmala obbagamba bwentyo kati njala mumpulirize tuli ku kiwano njala mumpulirize Mr. President kansubira nti otuuse akakiiko akasunsula abagenda okwesimba ku kadya National Platform kansubira nti namwe mutuuse nze ndi kabogo kakadde tekaggwamu buloolo ndi kabogo kakadde tekaggwamu buloolo abangoberedde emyaka 6 bweddu nga gijjudde bogule entalo z'ennwanyi muzimanyi nkyazimanyi wezimu weziri nkadde kati abantu b'e Kawempe House akakiiko k'ebyokulonda ka National Platform Mr. President buno obaka njala bw'okuweereza n'akakiiko akasunsulamu abagenda okulonda njagala wano omuntu abadde angoberedde emyaka 6 ng'obaddeko kuno entalo ze nalwana ngenda bajjukizayo lumu mululabe nti mbadde ennaku zino ndutuddemu nga ndusiriikiridde sirunyegako naye nga ndulaba abadde mulina omwami gwe mumanyi mu Kawempe South eyesimbye gwe bayita Lois Emboga ono mumanyi bulungi nnyo ono mumanyi bulungi nnyo ono Kawempe South oyo Lois Embogo si waffe ono mukozi wa state era nga akolera Janet ne Salimu Sale under the control of Kijambia Christopher Damolira olutalo lwange noono lwava dda si lwaleero kati kano kembadde nsirisemu ebbanga lyonna badde bamanyi nti nabeerabira sibamanyi Lois Embogo nga wesemboga wesimbye mu Kawempe South jjajja totegana gwe totegana era bakuwera kadi nga bagikuwadde tugenda kwetwala n'akakiiko akagaba kadi nga nabo gisimufungize nja kumanya nti kali compromised one omwami ono okuva Makerere demonstration eyo Makerere zaakoma ku ye nga Janet amuwadde ssente okukyankanya Makerere azaakola emirimu gy'okubega mu 2019 nga akalulu kawedde yavuma president n'ekibiina kya National Platform n'akikola bw'ati yavuma president n'ekibiina kya National Platform n'akikola bw'ati ng'ali ne muganda we bamuyita Ande Kibirige waliwo akasajja bakayita Ande Kibirige kabera ku Facebook okwo kuliko omukyala muyita Babi Mukasa abeera mu America yali wa DP mutabani wa muwala wa Mukasa abantu basatu baavuma National Platform ne president omukola abadde amanyi emyaka egyo mukaaga nga muli ke kabinja ako so kabogo kakadde tekagwa mbuloolo omwami ono
musajja mukyamu ebibi bisingana naye ono Loise Mbogo mbadde emyaka 6 nga nwanagana ne Charlie ono myaka 6 nga nkubagana naye ono ne banne okuli Babi Mukasali mu America eyo ne kakasajja bakayita Andy Kibirige katera nnyo okubeera ku puki katera nnyo okubeera ku Facebook okwo eno ye group ya Janet group ya Salimu Sale group ya Damulira so abantu be Kawempe South omwami ono mufu ekibiina kya National Platform manyite mwagala nnyo mirerembe buli omu mukkiriza okujja omenye mufu temutegana omanye emirambo gisingana omulambo gw'omugagga n'ogw'omufu gyawukana abakungu baziri banywa mata mwono mugamba ne kyayi w'omukwalo abuze kati emirambo gino gyawukana kati ngenda bategeeza bano nalwana nabo muna kati ayinza okuza nti mbali namwerabira mbadde nkyakujjukira nenga nkyalina byempitamu nkyalina byentereeza ne byenkola ekibiina kya National Platform oyo Loise Mbogo temutegana de mu vetting temutegana ti wadde vetting eyo yegenda kubeera totolos oyo mumazi mutegedde bulungi nnyo mufu muzibu abadde bangoberera emyaka gyonna 6 oyo yavuma president ekibiina kya National Platform n'akikola bati nga bamumye kadi n'akikola bati kubanga bamusuuza mission aina sente empitirivu empya n'enkadde y'omu ku batambuza ghetto structure zaani zaddamulira mu Kawempe South oyo era bagenda bakwata abaana kati nkimanyi bulungi nnyo kati bwe tubanga twakoma 225 okutwalagana tuzze mbuto kubanga gye mirimu gyenkola nyongera okujjukiza Lumbuye ono gwolaba tulakita majegero oba ebyuma ebikola enguudo nti ekyuma ekikola enguudo kijja ne kiyola ettaka ne kitema amavuunike ne kinyiga ne kikola kitya ne kimala ne bayiwako kolansi emmotoka entono zitambulirako bulungi nnyo n'ekyo bambi bwe kimala okukola enguudo ezo tekisobola kutambulira walabeko majegere ng'etambulira ku kolansi walabeko tulakita yonna ekola oluguudo nga bagikiriza otambulira ku kolansi gozaki baweeka mpeeko zitwala eyo gye zikolera enguudo kubanga zo zikolera bukolezeze emmotoka abagagga ne bayitako kati gy'emirimu gyange gyenkola teri tulakita majegere eyitako kolansi ng'etambula kilometers 10 teriyo gy'emirimu gyenkola abasinga obungi temujja kitegeera nemujja kitegeera oluvannyuma gwe mulimu gwange nze ndwapeta bulldozer buli kimu kibuulinga kyonna ekiba kikyamu n'enkijjawo okitegedde bulungi nnyo atamanyi gojja okunsinikira obulingaaya naye nga njabbe kugamba oyo mumaze akakiiko k'ebyokulonda ka National Platform era mbalamusizza nnyo nabasomera olukalala lw'e Kawempe naye mbasomera olukalala lw'e Lwaga kati nze n'olukalala lw'e Makindye mu bakansala bonna Salimu Sale be yagula ab'e Makindye mwe bali naye ekisinga okunsesa Mr. President njala kubuuza kambuuzeemu nga ffala akakiiko k'ebyokulonda njala kubuuza kambuuzeemu nga ffala Sekuritale Jero kambuuzeemu nga ffala kambuuzeemu amawulire gaafuluma mu Bukedde ne gafuluma mu Monitor ne gafuluma ku social media nti bakansala ba Nuupu ab'e Lwaga Makindye ab'e Kawakiso bagende wa Museveni ne basinkana Salimu Sale ne balya abamu ne bava ne bagenda n'ebigambo ku kibiina ne bakijolonga bwe kiti n'ekyasinze okwenneewuunya munnanga abaatuvuma nga bagenzi wa Salimu Sale ate bazze ne balaga interest ne bazzayo empapula zaabwe kambuza akakiiko ebyokulonda abantu bano bonna mubamanyi era bwe mbawa kaadi abantu bagenda tulowoozaako batya nze mbuuliza neighbor wange ono wano mutima gwange bwe mbawa kaadi abantu bagenda kulowooza batya era bagenda ku kifaananyi kye bagenda otusiiga kati kansooke mbasomere ku bagenda ab'e Makindye amawulire gaagano gaafuluma mu Bukedde Nuupu eyimiriza bakansala 8 muyinza okugamba omusajja ebintu byayogera tabiinaako bujulizi Nuupu eyimiriza bakansala bameka 8 ku bakansala 8 bano I'm very sure nti bonna bazizzaayo interest kati wano waliwo Dani Seguya ono yali omutwe omukulu mu kulidinga abantu b'e Makindye okugenda okusinkana Salimu Sale okusinkana Museveni oyo gwentaddeawo kati yono wano yoya ono munyampi bwe yali ennyo nakkuta n'agejja n'atandika okunyampulukuka ono naye mufu akakiiko k'ebyokulonda ka National Platform omukulu ono singa muwa kaadi nja kutegeera nti muli compromised kubanga already na information endaga nti abantu abatulyamu olukwe
bajja ku kitebe ne beekulukuunyiza ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda era abalaba nga mutambula n'abantu bano aba Mr. President nkuwaabira kati ng'omwami ono atera nnyo okulabibwako n'amali ku katiko akasunsulamu abagenda okwesimba ono muwe kadi mujja kumpulira mumuwe kadi mujja kumpulira ono yeesimbye kansala LC Firi Kibuye Parish 1 ono Seguya Daniel Munyampi ne mawuli baamukubamu taliiko kubuuza kuba agenda okulaba Salimu Sale ne Museveni Wema Kingi ono kati oyinza okugamba nti byange mbyogera kati ng'omusezi agula essiya ne kankusomera amannya nini namba zaabwe bonna be Makindye abaagenda okulaba Museveni njagala mumpulirize bulungi nnyo Naradda Sara Kansanga essimu ye 0706828468 mbasomere nini namba naye nini namba sigenda zisoma for security reasons naye kanzibalage konti nazo nzirina enamba zaabwe zezo ne nini namba zaabwe zonna mpozi mwanga mbatembera bulungi nnyo oba kati omunaabiraba simanyi oba munaabiraba gemanya gaabwe ne nini namba ze baawandiise ziri ku identification zaabwe nga bagenze okulaba Salimu Sale ne Museveni ne bano bonna bazizzayo empapula z'okwesimbawo bano bonna wano kankabalage wano bulungi mujja kategeera bonna bazizzayo empapula zaabwe obala bulungi nnyo amanya kanga bazoomingi eyagula studio naye waali yeewuunya studio ndako mulindeeko wano gago mugala mulungi nnyo gago amanya gaabwe gonna bonna abaagenda okulaba Salimu Sale kati kambayitiremu mu bwangu mugategeere akakiiko k'ebyokulonda abantu bano mubateekeko amaaso bali abantu 19 kuliko Naradda Sara Kyaze Yusufu Naradda Sara wa Kansanga Kyaze Yusufu wa Bigalo Rwanga Deriki Salama Namugenyi Zaamu Kibuli Muzamiru Eriki Luwafu Kakonde Ibrahimu Kibuye 1 Sumaya Karimu wa Bigalo Mayombo Steven Luwafu Nganda Elias Makindye 1 Namori Harima Salama Kawesha Basiri Kibuye Nakato Agatha Nsambya Seguya Dani Kibuye Mugaga Steven Kansanga Nampi Majaria Kibuye Naule Olivia Katwe B Bokenya Muhammadi Makindye 2 Kanabi Rashid Gaba Nsimbe Dennis Nsambya Estate kati ndoza mutegedde bulungi nnyo abantu abo kati akakiiko k'ebyokulonda bonna bano bazizza interest zaabwe bonna tubolenga bwawadde kadi mujja kutegeera tujja kutegeera ndigo mukolera na kyekikulu kye munoonya abo ne njagadde obategeeza ng'obudde bukyali kati awo tuba tukoze eki tuba tuvuddewo mbategeezezza buli kimu mukitegedde kati njagala tugende ku nsonga endala ensonga endala yeeruwa in fact awo nvuddewo akakiiko k'ebyokulonda abakulembeze ekyo mukitegedde njagala Minister of Integrity oba ekyaliyo simanyi Minister of Integrity Uganda Communications Commission Uganda Joint Christian simanyi because bitya ekibiina ekigattamba naddiini police nga nennabugisi mufungize information eva mu madiini g'abalokole ng'emisiridinga abantu mukwata abantu abo either mubatwale butabika oba mbajje mu kwogera ebintu bitakwatagana waliwo emboozi zitandise okutambula ku TV ku radio ku social media
nga zimisiridinga abantu. Waliwo omukyala gwe bayita Aida Mulokole agamba nti yafa n'agenda mu ggulu era n'asanga buli kimu mu ggulu gyekiri n'ayogera bitakwatagana. Oyo mukyala si mulamu. Abanyumirwa byayogera olw'ensonga mulina stress. Temulowoolezaako ku baana bammwe muzadde na biki bawuliriza. Oyo mukyala mulalu. Omukyala psycho. Naye it has become a trend n'abantu amu okutandika okujja okwerogoza ebintu byebimu. Kifuuse trend n'abantu batandise okwerogoza nti ebintu bituufu. Please, Uganda Communications Commission, Inter-Somali Registry bikoze bitya, Uganda Police, ne Ministry of Ethics and Integrity, mugende mukwata abantu abongo kudde bukyali. Oyo mukazi asana tola butabika mulalu. Tubadde tuli awo nezireta n'omusirikale ali mu uniform. Kati wengambidde nti this is a state-funded diversion. Nenga tebaagala kyogerako. Kuba omukazi oyo akifudde lunyenga ajja ayogera ebigambo ebyo nga mumukifudde comic naye alina message gy'asindika eri abantu. Kati waliwo mujaasi omu yazze n'akola the same statements. Kati muwulirize bulungi nnyo. Nga emizimu ginzita era bwe janzita negikutta n'ofiira ddala. Nafanga akyali muto nali muto mu mwaka gumu kitundu awo bebiri nafa era baŋŋamba kuba sitegeera naye baŋŋamba naye nkiraba paka kati tekivanga mu bulamu bwange nga bwe nafaako neŋŋenda bwe nafaako neŋŋenda bunagenda kati nga nsanga taata wange bagenze mu kuziika. Omwoyo gwange gwasituka ne gulaba nga bagenze okuziika. Kati nze nagoberera mbuna bagoberera nga bagenze eyo batutta omubiri gwo. Yali ali eri nga bali ku ntaana bwe bati ssaawa y'okuziika nga bali ku ntaana bunaanengera nga ndi wala nze nkiraba paka kati nkuze mu nsi ey'omwoyo kiraba paka tekisangukanga mu bulamu bwange. Kati no problem. Emizimu gyamutta nga akyali muto. Naye kati wali ayogera kyembagambye waliwo reverse psychology gwe bali mu kusomesa abantu. Omanyi mu system ya dictatorship they can create anything to confuse and to divide people. Kati oba temuyina bongo temujja kitegeera. Agambye emizimu gyamutta nga wa myaka 2 n'afa. Kati musajja mukulu ali majiga UPDF ne ayogera mizimu gyamutta nga myaka 2 ne kati mulamu ayogera. Kati Butabika, what is your main job here? Butabika mutuyambo mulimu gwa muki. Nkudiremo oli byayogera. Bino babazanya reverse psychology kati omwana omuto waawulira ebintu bino. Ng'aludde ku simu ya kitawa ku TV oba ku kintu kyonna wait a minute bino ebintu bituufu kati balina doctrine gye basomesa abantu ya reverse psychology okubalowooza nti ebintu byogera bino ebintu bituufu. So ngenda kutegeeza Uganda Police, Uganda Communications Commission, Ministry of Ethics and Integrity, Butabika Hospital mutuyambe mujje mukwata omusajja ono mukwata n'omukazi oli Aida. Bamesiridinga abantu. Ensonga ze mugamba nti okujjako nga mugakibwetere teyaliyo. Listen very carefully. Okujjako nga mugamba nti kibwetere teyaliyo, but when you say that kibwetere was there, nga yakozesanga same statement okubuzaabuza abantu okutwala bocha. Then you should arrest these people with immediate effect. Museveni mwagamba kibwetere yatta abantu. Naye kibwetere okutta abantu ateeka okuba nga yaba brainwashinga. N'abateeka mu mbeera nga tekabasobola kwerowooleza. Kati zino emboozi zitandise. Yes, njakitwalanga kind of it's a reverse psychology and brainwashing. Okuleeta abantu okulowooza nti ebintu ebyogera biri applicable, biri visible bisobola okubeerawo. Ekyo bayita reverse psychology nga bakuwoza obwongo.
kankudire muwano omukazi we mwamutegedde bigobya yayogera 26 yabizeemu mugulu lya amata simanyeri ye spare parts such nonsense oyo mukazi sayiko no omusirikale naye sayiko uliza damuulize bulungi nnyo nga emizimu jinzita era bwe janzita negikutta n'ofiira ddala nafanga akyali muto nali muto mu mwaka gumu kitundu awo bebiri nafa era baŋŋamba kuba sitegeera naye baŋŋamba naye emizimu gyamuttanga mwaka gumu n'ekitundu n'afa kati ali myaka obanga 5 wafa olina omwaka gumu n'ekitundu kati boy oli myaka 5 ani gw'osiriwaza omwana w'omwaka gumu n'ekitundu aba tayogera era aba tategeera kati gw'ogamba otya wafa gundi Minister of Ethics and Integrity Uganda Christianism ebikoze bitya butabikawo spiito mutuyambe ku bantu bano ngobudde bukyali waliwo ekintu kye bavuga kye mutategeera awo tuvudde ku Sunday nakola program yali open roof mwagira bulungi nnyo nakola program ku Sunday yali yabimuli special nga open roof mwagira bayamenyumira naye nabagamba nti omusajja gwe nayogerako mugati gwa bata munyagwa nababulya gye bali bamuzaala nembagamba omusajja ono asana okukolako further investigations nabagamba nti 50% alimu oluntuntu naye mbanjagala nenkuwa additional information nokakasa kiki nali nkugambako ku olwo nabagamba nti omwami ono amanyi olunyankole n'okusinga abanyankole mwali temumuwulirako ng'alwogera kati kankweka eddakiika zigenda kubeera nga 2 zokka okakaseti wano tuba tugaba information tuba tulina information wulira bulungi nnyo bwe tuba tugaba information tukuba tukwerako ne difference n'otegera abantu bemudiringa nabo bebaani nayogera ku munyagwa nembawo information from A up to Z nene mbagamba ekyalo gye bamuzaala gye yakulira okujja mu Kampala bikibe nembaga omwami ono waddayogera Oluganda wabula alimu akeeri era n'olulimi lwe alyogerera ddala bulungi nnyo ambale temunnamutegeera kati wulira kikabize ngenda okuwa anga Uganda actually kangam ebirajero ninga amateeka g'ebyokulonda gebyokutooraniza tegine ekizibu ky'amaanyi munonga naba office bearers akakiiko k'ebyokulonda ninga kukutooraniza electoral commission tibine ekizibu ky'amaanyi the chairman ni justice actually ali arurengo lw'okuba na chief justice weri hanga wachetegereza n'omuramuzi w'amaanyi munonga kandi omuntu otakarabya mwamisho ba commissioners bona wajja nobaraba mbona n'abantu betegereza kunka akakiiko k'ebyokulondesa ninga k'ebyokutooraniza mu Uganda kiine ekizibu kimu interference from the NRM terikikiriza kuguma kali independent katina nyenda kworeka ekyokubanza ito ekibiina kiitu kiriharo nanka listi yabo kiriho namba 9 yes bakaba bakyeta Uganda Economic Party tukindura tugira ngo economics kazayanga wenki takindura izina tukakindura tukarwanira omuntu wa hansi ahubwo twanteka muninga tena tukatungukira hamwe ombya economy twakindura twakita common man's party kibarebere twasimbura basi kibarebere twasimbura train yasimbura omusindi gwananka barugwe baja ekyo turukishimanya imanya buri mu mutakakitaha imagine electoral commission omugambi wa right mpora mbagamba baganda manya ebikolobero byabwe n'ebikolwa mwe muwoza nsanga fe tujja bajjayo mpola omukoomu awo njagadde kukujjuliza video gye bagamba ko ginakola ku Sunday atalaba video eyo ye video esembayo ku YouTube channel yange bane ku Facebook nkyagireseeyo ali mu t-shirt ya black tayo wetegeze video ebigiri mujja gitegeera bisigadde mujja bimanya kati buchanga National Advance Movement primaries zitandika ebadde byonna mbirabye okwekuba okwetema amasasi abantu okubba okuttibwa okukola bwe ky'okuspendinga ssente buli kimu nembagamba
nti Uganda yonna kati wetutuuse Abanyarwanda gitekinga over politically bali mu 60% politically. Nembaga mwetegereze mu Buganda bonna aba ena basinze okuba posta basingo bungi amanya balina ga Kiganda n'Abanyarwanda bibatekinze over politics mu Buganda. Abantu basingo bungi temwagala kyuli ekigambo kino nti Abanyarwanda batekinze over naye nkibagamba kati waliwo kye mutamanyi. Anita Amongi umanyize ndi wokulabisa buli level nja kulabisa. Mukimanyi tubadde olutalo wakati wa Anita Amongi ne mukyala Rebecca Alitwala Kadaga mbusogeeyo. Kati Anita Amongi ayagala kwefuula superstar mu politics wa Uganda. Anita Amongi ayagala kwefuula superstar mu politics wa Uganda. Abadde balabisa Kadaga n'abantu abalamu yabakuya sobodo bakuba. Kati mumanyi kyakola. Under the system, wipe out all of Uganda in politics. Nemo NRM ya kitandise. Wipe out of Uganda in politics. Nemo National Reverse Movement. Oba National Reverse Movement ya kitandise atya. Anita Amongi esazi no wetuogerera. Bali mu criminalize okulonda gye bayita National Executive Committee eya NRM. Naye era tayagala akakiiko ako kabeereko wadde Omuganda no. Tayagala akakiiko ako kabeereko Omuganda ni n'omu. Mumanyi kyali mukola. Oluvannyuma lw'okwagala okukyankalanya Democratic Party alete Lume Bayiga alete Sebamala Mau n'abafera n'ababba Mau yabba babbe bakwata kabadiya Mau yabakwata kabadiya n'ababba yabanyaza kifuba n'ababba nadde mu DP kati n'ategeeza Lume Bayiga va mu DP ogende mu PPF Lume nadduka mu DP najja mu PPF n'amusetinga mu PPF kati mbalaga omuzannyo ne gutambula. Kati Anita Amongi yafandinga PPF yafandinga ADF n'obubina bino obulabo n'obugenda okujja bufandinga. Kati kino kankitegeeze abantu bakitegeere. Bwe twali mu kulonda etteeka ly'emmwanyi omukyalo ono yagamba make sure the Baganda doesn't get the number. Mwakiwulira yagamba fuba okulaba ng'Abaganda tebafuna namba. Navaayo ne bawakana mbu teyabyogedde ng'obutambi gye buli ani atawuli Anita Amongi ng'ayogera ekigambo ekyo. Yagamba make sure the Baganda doesn't get numbers. Yakyogera ani ataliwo mbawadde second saa 3. Sibo yakyogera kati ulida ekiriwo essaawa zino. Anita Amongi akolagana akabinja ka Karangwa era yagenda oteeka mu ssente mbw ayagala National Executive Committee eya NRM eya Buganda etwalibwe Karangwa. Mpuliriza bulungi. Anita Amongi ataddemu ssente ze zonna ayina support akoze buli kimu mbu ayagala ekitundu kyabo akulya NRM mu Buganda ayina kubeera Karangwa nga Munyarwanda. Kitegeeza Abaganda bonna basudde bbali. Omanyi mbagamba ebintu bino nga mwewunza. Mbagamba ebintu bino nga mwewunza. Kati Anita Amongi ava eri Bukeddeya ate aleese Omunyarwanda w'e Kayunga mbu yagenda okukiikirira Buganda ku Central Executive Committee ya NRM era aleese Karangwa mbu bagenda kuba Kasolo Haruna bamuteeke ebbali baleete Munyagwa abbye ettaka lya Buganda asibye abaana ba Buganda obbatulugunya obbassa wansi bonna mu safe house n'abalala tebamanyiiko mayitire. Kankusomera message nga bweri.
The Central Executive Committee of National Resistance Movement are in high gear. Among the positions to be filled is for the Vice Chairperson Central Region. Anita Amongi is flaunting Kalangwa, the renowned land grabber in Buganda, who's using Fighting Buganda aspiring for the position. It is known that she made land transaction deal with Kalangwa, which is a beneficiary, and Kalangwa has been financing even some of the speaker's campaign. It is absurd that Anita Amongi hates Baganda and has continuously been fighting them not to get numbers. The scenario has happened in Busoga, might be seen happening in Uganda, where the population rejects her. People are questioning what NRM did to Baganda. Kati olira bulungi nnyo, kati yoyo Anita Amongi. Ne Buganda wenyini ali mu kulwandamu Abaganda balwanisa ate ateekemu Abanyarwanda bateekinge over. Okujjako kyemanyi biri ebintu ebyo. Kalangwa mumanyi nti mutemu beegatta okutta Ffeffeka Kasserubogoyiswe mwajuulidde nga Nantaba ajoogera. Nabagambako nti gye bujjako mwanja omusayimu NRM nga guyiika. Kalangwa bw'aneegatta n'Anita Amongi nga baagala ekifo ekyo mwandiwulira nga Kasolo mulambo. Ngera we yali mission y'okutta Kyagulanyi ng'oyo mukazi agirimu ne bampuuga. Kati it's going to happen mu NRM. Ompulira bulungi nnyo? Oliyadde kati ate katulumbuye wakyayingidde bya NRM byogerako. No. Kansoke nkuzzeo katuno. Politics aside, waliwo ekintu kye bazimba mu Buganda okuteekinga over Buganda ng'ekontrolinga Banyarwanda. Kimutamanyi. Yes, Muganda munanyiza okuba mubi tasobola kubeera mubi okusinga omuntu ow'eggwanga eddala. Muteesa munanyiza okuba mubi ne tasobola kuba muteeso, tasobola kubeera mubi kusinga muteeso mu muntu wa ggwanga ddala. Oba mufuna bulungi nnyo? Omuntu w'eggwanga ayinza okuba nga mubi ne tasobola kuva mu 100% kwenkana muntu wa ggwanga ddala. Ompulira bulungi nnyo? Kati mukyala Anita Amongi byonna byokolensa ebiraba. Kalangwa mu Buganda twamuzira kuba tumumanyi mutemu muwambi musi assa abaana ba National Platform. Awambi abaana ba National Platform kosa ne kyaliwe Kibuule Henry Kibuule mutabani wa Museveni era naye ali eyo mukono naye bwe bagatta enkola zaabwe kuliko Kalangwa Henry Kibuule mutabani wa Museveni. Kati naye weegasseko muli abantu aba abasaanyiza Obuganda goveri bukeddeya. Oyo Kibuule musajja munyala mutali wa Museveni mussa abaana b'abantu. Kati n'Abaganda abadde basigadde mu system mwagala bajjawo. No problem mubajjeewo. Ekikutobodde kijja bota. Anita Amongi ndi wano okutegeeza Kalangwa finito mu Buganda tetumwagalako. It is none of my business, but we are talking about the regional politics and the political players. Ewa tebalina muntu influencing politics omukedde yakubanga gwe Jesus gwe Mary gwe buli kimu. Lwaki oteeka ennyindo zo mu byobufuzi by'ekitundu ekirala by'otazaalibwamu? Why do you get in other regions politics? Ani ayigende wa mukedde anateeka ennyindo zo? Ronald Kibuule ne bwe namuyita Henry. Ronald Kibuule yatta abaana b'abandi emukono. Ne abasalaasala, ne babateeka mu safe house, ne babatta ne Kalangwa ng'akola omulimu gwe gumu. Kati kwegasseko Anita Amongi. Yes, NRM mbi n'abagirimu babi. Naye kunyonjera nti omuntu nga si wa ggwanga lyo tasobola kumatalinga nnyo. Naddala no kati mu politics kwe tugendamu. Tubalinze mu generation n'ebintu by'okuddira Abaganda mbajje buli wamu. Kankwongerezeko na kino oyinza okuza nti byenjogera mbyogera bw'omu. Ono mugenzi yabyogera dda sinze. Wa
nga musabira Ssaabasajja Kabaka ne Buganda mugisabira omwana agitemye Mayiga atwala Buganda mu lufula asigaliza mu lukoni. Let me tell you, Abaganda bagamba nti omugenyi yamanya envunza erimu omuto erabibwa omugenyi kubanga bajja edda bwewazaalanga omukazi bweyazaalanga abaana omwana nga bajja okubasindikayo nti mukagundi oyo namwagalako nga bajja bakebera enjala zaabwe naki kakati what happens ennaku zino abakazi bagezi bajja bamusibye bugiravu ekyokubiri omuganda akuga nti bw'oba oyagala okulaba omwana ng'akula oba takola stunted kid olabira ku banne nga musabira Ssaabasajja Kabaka bumuyise ebivulu byammwe. I have examined this government for the first time in Museveni's government. Temuyina Muganda n'omu ku bifo by'amaanyi temuyinayo. Olwo kitegeeza ki mu mitambale Buganda is completely irrelevant mu kibalo. Anti yansonga basobola okubaako omusajja agitemye asigaliza mu lukoni kati alamuza Buganda anoonya mu lukoni. Takyasobola kugamba nti mampedba anti kankobooli bw'obanga wali mukyala muganzi ewaka n'oyenda n'ogenda ate omusajja ono akyaba balamu. This is where Mayiga has put us. This is where Mayiga has put Uganda. nawe oyinamu obulungi Ye muli wa ssente oyinamu obulungi kati as a result President si Muganda, Vice President Muteso, Speaker Muteso, Chief Justice Muchi. Kati mu pillars eza state zonna temuliimu wabula Mayiga wabatuusizza mulambula cemetery Malaalo bijja former Vice President Sekandi, former Vice President Kenya, former Vice President, former Prime Minister, Mayiga. Mayiga. These are the results of Mayiga. Yasanga tubirina nzidi akotingo n'abatulekanga bwetuli tubale bakatikkira babaddewo. Ye Buganda yagitwala mu butcha agitema bwagitema omwana bwatema Buganda agitema oyo mugenzi kambongerezeeko ku Sunday bwe nakola program ye nakola Sunday special ey'Emmengo nabaga mudde mugira batalaba program eyo bagirwanyisa nnyo. Ku Facebook najiddamu mirundi ena. Ku Facebook najiddamu mirundi ena. Ku YouTube bagiwabira. Bawabira video ku Facebook. Nentuuko kigideletinga yo ku Facebook ku YouTube nendio kanjizayo after. Nga mazo gidelete okweditinga bibadde tebagala bibere mukuba nayogera information nyingi. Ebigo by'enayogera ku Sunday omugenzi ono byayogedde. Nkuwa reference. Video ku Sunday najiddamu n'abagiriko najiddamu emirundi egi nga bagijjako eddoboozi. Ku Sunday najiddamu emirundi egi nga bagijjako eddoboozi. Bwe nagiteeka ku YouTube bagiwaabira okuva lwe nagiteekako mpaka enkeera nze ngenda okuzuuka nga bagifulaginze. Ogenda ogino nga bagiwaabidde abantu ng'ebikumi 400 nga bagiwaabidde. Olwa information eyalimu. Ate agirabadde olaba video eyo ku YouTube kwerindi mu t-shirt nzirugavu ne ku Facebook ndowooza ekyaliyo. Nesu no bagenda giflaginga ku Facebook. Ekikulu kiri luddawa. Nabagamba ku Sunday nti Mayiga already Buganda yagihandolinzo over to Museveni era kati nga abakungu ba Buganda bonna bali ku payroll ya state. Omuli ye kennyini nga ina ne security omuli ba minister bawadde emmotoka empya nabage emmotoka ezo baziyita Kaweesa Pajero. Emmotoka ezo baziwadde buli minister w'Emmengo. Nembagamba bamasaza bafunye ssente omusaala babongeza omusaala abama magombole babongeza omusaala n'abakungu bonna bayemmengo kati balina fuel cards eza state house gibanya amafuta emmotoka za state house ezagambye gizonya amafuta n'abakungu b'Emmengo gibakolo ki gibanywa amafuta kati bwe nakibagambye ekigambo ekyo naye kibalambula bulungi ne mukitegeera kati okulya n'okukomba essowaani kulwana. Omanyi nti omusajja oyo
atandise otuuza enkuŋŋaana buli ssaza ng'agamba nti omuntu yenna atawa wa kabaka kitiibwa na kabaka kitiibwa tebageza ne bamunoonyeza akalu wadde omukomera akalu wadde omulonda wabula bw'afundikira abagamba mukimanye ffenna ano tuliwo ku lwa Museveni n'ababuuza bakatikkiro abaaliko bonna baali balobingiddeko nga bwe mbalobingidde mbwadde sekendi 3 mwerowooze ku byenjogedde mala okunya kutuuze awunzika abagamba nti mwenna buli kimu kye muyina emmotoka muyina ssente muyina emisala muyina security katikkiro oba Buganda lye balobingidde okujjako nze kati mugoberere kye mbagamba era tukuume kuba buli omu alina ekintu kyafuna emmengo bu gavumenti bwevaako mugenda kubanga mukisesema bw'ati watambuza enjiri ng'akuba muzzukulu wa Buganda bati Kyagulanyi Ssentamu bonna abaali boogera ensonga zonna ensonga za Buganda ne za Uganda ku TV ne radio ya Buganda yabagobako mutegedde ono mugenzi kyakugamba kye nakugambye ku Sande kati yo kye bakola batambula gombola ku gombola saza ku saza meeting zikubibwa nga drive yawe mbutebageze ne bawo omuntu atakola ki atawa bwakabaka kitiibwa era ata supporting kabaka bagambani kubanga ye atambula ne bakyalibe mayiga bampuuga era ndowooza njagala weetegereze wasomyeko mawulire nga Mpuuga agamba mbu tebagenda kusooka kukola preliminary zaabwe nga tebannalina national platform ng'emaliriza lwaki temwabiseme mu mawulire nga ADF ne PDF ne PPF ndaga lyenziku kire kyabalukwago bagamba tebagenda kola preliminary zaabwe mpaka nga nupe mazezaayo lwaki bino kambi kubuli ebyabbira bako Salimu Sale Anita Amongi ne Mpuuga bafandinga almost abadde tebamanyikiddwa mu national platform okujja okuteekayo okusaba kwabwe bavuganye nyongera okujjukiza bwe nali ntandika okuba Mpuuga nabagamba nti yali atuteba MP baffe baali 35 byatunda mu NRM ba MP abo mulowooza bali ludda where are they endagaano yabwe yavaawo endagaano yabwe yavaawo endagaano ye babawera ssente bakole G20 yavaawo nkubuuza nabagenze ndi buludoza ndi majegere wooti okuyingira nze wenyingira 35 bonna abagenda n'Empuuga olwokuba tobalaba mu ADF ne mu PPF tobalabayo nga bazze empapula abamu golozi bwe baba makali bagenda kudda luddawa oba bagenda okujja independent bagenda kubanga bano bateze buteze bwe bati balinze kyovula Mpuuga yawandise mawulire nti balinda ki balinda nze nakuba G20 remind you lwaki nkuba G20 nakuba G20 nga nsinzira ku history wa Mpuuga jakola obubiina bibiina biranga batekawo obubiina biina G7 simanyi G18 kati najja waffe natekawo ngamba ogunywanga n'ogufujja G20 gitwale wannyoko nze nakuba ne G20 mwenanga mugiti abananga ateri mwabe bitibwa bananga tebakola simanyi biringa neji nabagambe yo G20 mugende mujigambe baba mugende mujigambe banyamwe neji kuba ne njagala no muntu anapote chaule kigambo G20 waliwo mpandika ngati kigambo G20 amazibanga achule where are they abali mu bamanyi
Ani yabatandikawo? Ani akyawulira G20? Ani akyawulira G20 teri asobola kumanya waweeri kubanga nagikuba nengisaanyaawo. Egyo gy'emirimu gyange egyo. Nze bala okukola emirimu gye nga nzira ebbali abavumanga abatumya bwe bati. The end of the day nga bivuga bituufu nga basirika tebanyega. Kubanga baali babafandinga bavume lumbi babakole kye baagala n'ensirika nga no problem. Nzonzera okuvuma nenze nenkozege munne we bali nnyo. Obadde olinayo ebivume ebipya ebirala ebivuma nti nedda sibirira ng'osirika bulungi nnyo. Kubanza okuvuma ako si mawulira oli waddemba okunvuma. Era nja kwebaza. So kati that is me. Nwana entalo ze mutasobola kulwana. Nenzimu nzeewola. Nenzikuba mpaka kuwulira bubi. Kati mbategezeza bulungi. Mpuuga kyalinda nekibategese. Balina ba independent, balina n'abalabi balinzi obulinzi. Bajeno batandika okukola. Era bagaba ba comrade mutandika okubeera focused wetulaga mu Gw'omunaana. Waliwo ekigambo, ogugambo n'agagambo n'ebigambo. Comrade yenna alina essimu buli wankyukakyuka akugamba mwetegeke. Ekijja mu Gw'omunaana waliwo obugambo, ebigambo, agagambo n'ebigambo. Parapase, wolokoso, bulakameiro, propaganda. Bijja. Muyina okubeera sitede kati muve muzina entalo za gundi yawunya gundi yawunya. Waliwo entalo ezijja. Waliwo entalo ezijja. Era ne Museveni ne Salimu Serena Ntamongi balinzaawo kati mufu ky'okwetereza mukyajinga amasimu musevinga data mukole buli kimu muli mu ntalo no. Waliwo entalo ezirina okukuuma ekibiina nga kiri ku ssemulevo nga kiteredde. Nze mpakula entalo ne mulumbe mu kufiirwa mu kuziika ku mbaga buli wamu ntinkulirawo entalo bwe mba nina kye ngenda okusevinga n'entalo nzeewola ate nenzifundikira. Kati bakomredi mena mbasaba musooke musimu amaanyi gammwe gakuŋŋaanye wetulaga mukole ekintu kimu mukubiriza abantu okusonda ssente za kampeyini. Era njagalako baza mwenda abaana b'amasomero abakola mu butale abavuga booda bajjajjaffe bataata baganda baffe mwenna abasonda essente mwe bali nnyo mubalire ddala. Okusingira njagalako baza abaana abasomero abato abajja wabula nga njagala kufundikira katundu mbaako. Ngenda kusaba Mr. President General Secretary babbuloga abali ku kitebe mbeegayiridde temuddamu okukwata video yonna mu nnaku zino ezitali official nti basonda omuntu ali ku kitebe alese ssente. Video zitunyumiro ziraba but security wise mu bantu amu si kirungi. Ngenda kusaba Mr. President kunako utali official nti lwamale mutade press conference abantu basonze ssente mu zino weekly days za bulijjo mutugambire ku ba bloggers abali ku kitebe oba ne bannamawulire please tebaddamu okukwata mu video nti gundi alese ssente biki please no. Olw'ebyokwenda by'abantu abo na buli kimu ngenda basaba mbi mulekera okukwata video ezo zita ez'abantu abalese ssente abasonze ssente. Era naawe ali mu kittavu kyaffe ali ku kitebe kya National Platform omuntu yenna aleeta kamera ogiteeka ku kayumba ako ng'agamba nti alikodinga omuntu please mugobe. Omukyala ali kayumba ako n'abakali mpulizi temukkiriza muntu yenna kuddamu okukwata kamera ng'abantu bazze mu normal days ezitali official. Please abantu beetaga privacy. Abantu bangi batidde okujja okuleeta ssente bagamba mujja bajja balabisa biki baagala privacy. Please tubasaba baganda baffe mwenda ba blogger bali ku kitebe baddamawulire please muggyeko kamera zammwe temuli coding abantu.
temuli coding abantu kyagala sente mpaka kuwulira bubi naye abantu ambati okujja ku mugenda bateeka mu kamera babalabe so please bane mbasaba omukyala mu counter abantu bonna balita sente baagala kamera okujja ko on official day bana be ofuzi it is okay neryo abantu ababulijjo bambi tebaagala bateeka mu kamera tebaagala so Mr. President Secretary General abakola ku kitebe timu yo kitebe mwonna mawole yena please mwewumuzeeko muleke teeka kamera mu bantu abo abantu bangi baagala kuleeta sente naye batya abantu waliwo abaana abakwata video abakwata kamera so message njisizaawo yo najo mugitegere bulungi nnyo nsaba busabe mbisiragidde gwe kinyiziza onoosonyiwa naye nga nkisabye busabi mwenna bannamawole baku kitebe please muleke abantu peacefully bajje balete sente zaabwe baagala mirembe eri abatidde okujula okuba nti buli ekikolebwawo mukikola ne mukitya ku social media yesu tukyagala nnyo okulaga abantu esente zisondebwa naye ekisinga obukulu ensonga zibe wansi mpolampola mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kati nsookere waani wano nsookere waani katugende ewa mukulu Nobert Mao mukulu Nobert Mao how are you doing amasanyalaze ogawulira ate tunateekako gekiira amasanyalaze agakuba gasola agekiira tetundagate agekiira gajja president amaze okuwandiisa kati tukubisa gasola agekiira gajja kujja president amaze okuwandiisa kati kuligo gasola naye agasola ogawulira kansoke nkuze babega gwe kennyini watugamba nti Kyagulanyi is not a politician and you don't trust him, you can't allow him to be in any big office on the national level. And even you can't allow people power, only Kyagulanyi Center to represent the DP and other political parties as a presidential candidate because he doesn't have a center number. Hope you understand that statement. No gamba abagenda genda n'omuyaga kuba muyaga guze kutwala ebintu ne gujja kumala kukola ekintu no gamba nti abamu bammome no tuyite mmome n'ovuma nga tusirika gwe n'ogenda ne weetunda ewa Museveni atali mmome ne weetunda bulungi nnyo n'otuula ne bakuba empeta n'otuula kati ekizibu kyolina kiri bwe kiti nyongera kugamba iPod it's not a political party. iPod it is a group of people who can sit and discuss national matters, but not with Museveni. And the iPod is Museveni's project. So we know. NOP can't entertain to join Museveni's project. Get that right. NOP can't entertain to join Museveni's project. Because you yourself, you're Museveni's project. So, you are not supposed to talk about opposition because you sold your soul to the enemy of the nation. Toteekeddwa kwogera ku nsonga zonna zikwata kujja ku Museveni kubanga okolera Museveni. Kubanga gwe watunda omwoyo geri Museveni kati nupu tesobola kujja mu iPod tekisoboka. Kati okumanya musajja gwe wanaaba ensonyi. Era ng'ensonga zo weefaananyirizaako ne basajja basedduvutto afunisa malaayo olubuto kubanga akaduuka abaakagadde munnanga ate abagenda kujjawo ensimbi. Kati mubufunze Nobert Mao oli musajja mubi nnyo oli ng'enjala eruma ekiro nga tolina gaasi tolina masannyalaze tolina manda. Mubufunze oli w'amawano ng'afunisa malaayo olubuto kuba akaduuka oba okagadde. Oli mu NRM oli minisita ekibiina kya DP wakitunda oli mu iPod ate otegeeza mu opposition bajoininge iPod project ya Museveni otuyise basiru ekyo tukimaze. Gwe kennyini wa drafting etteeka opposition ogamba nti oli opposition wa drafting etteeka n'oliwo mukyala aveeyo mu saidi z'ebugisu najja n'alitebolinga mu parliament nga linyigiriza national platform particularly national platform etteeka ne muliyisa n'osanyuka nnyo gwe kennyini
tuli fenna nti ye era n'owandiikira Simon Byabakyaija n'omugamba tageza n'akwata ssente n'aziwa ekibiina kya National Platform era kubanga tekirimu iPod. Simon Byabakyaija najja natugamba nti ajja kuwa ekibiina kyonna ekinaaba ajja kuwa ekibiina kyonna ssente ekiri mu iPod. Ffe ne tugamba no problem katusonde ssente zaffe tuzisonda bulungi nnyo, awulira bulungi nnyo nti naye ng'etteeka lirimu soma nti omuntu yenna ogenda ofuna ssente oba okwetamu iPod alina okuba nga alina ababaka mu paaliyamenti era ffe tuga tetujja kgendayo netusirika. Mpulira bulungi nnyo. Kati olw'okuba mukama wato akutadde kipireesa, mukama akutadde kipireesa, Nyando Sofia agamba kasajja nga kaganye tukatadde ku puleesa kaganye kaganye tekagenda funa nsimbi kaganye ate tuli ku puleesa tugenze tutya katuma kituba tukola nti ye Mayi Museveni mugezi naddala eri abasiru. Museveni mugezi mbasiru kati yakimanya nti Mawugwe yakumala oli musiru yazemu n'akusindika go abaga etteeka n'oliwo ly'omukazi ava mu Bugisu yali tebolinga liyita n'ojja n'owandiika ebbaluwa n'ogiwa Electoral Commission ng'stopping and not for getting money mbwina genda mu iPod nupunikatagenda mu iPod. Kati Museveni mugezi mbasiru banne baakulembera najja n'akugamba if it is possible go and kneel to the leadership of National Platform which is led by Robert Kyagulanyi Ssentamu. You beg them to come and join NUP. Gwe bw'oba olaba ekibiina kya National Platform wagamba muyaga ate osobola okugenda naye kansooke nkubuuze kuva ddi mu politics ng'omuntu afukamirira omuntu mbale ngamba you just make your policies and ideologies. Mu politics temuli mu kufakamirira muntu. Njala kubuuza mu constitution eki mu kawaayiro ki nga mufukamire bakusindika wegayirira omuntu ajja joininga ekintu ekituufu. Nje kawaayiro ako tekali naye kati njala kubuuza gwe nsi ekintu kyemanyi kirala nnyo wentegerera nti oyidde ne Museveni ayidde we wano wali fane naye mumpulirize nnyo wano wengenda okukiga kiramu ekyengenda okwogera kiyinza abantu amu kifunubula njagala nkyogere naye aba muggalewo amatu muggalewo amatu mbogaye Museveni mugezi mbasiru nga bamawu kati fedda abasajja bali kuno saagala muleme comment nga temusiisa comment mutambuze comment mukimanyi bulungi nnyo nti abasajja twekyanga tuli mu public tukuba embeeku naye waliwo akaseera okatuuka nga oli mu kisenge ne mukazi wo wagaye nti lero terikombya teri kuwujja kiwujjolo omanyi nti osobola ofukamira mu kisenge n'omugamba lwaki dakiika 10 bwe ziti n'ofukamira n'oyogera bingi naggaleeta n'ekyapa n'okisalininga n'omwana essente ziri ku akawunti ng'oli mu kisenge muli abantu babiri. Kati Museveni nupu wetusiza Museveni ne Mao okujja otandika okufukamira buli musajja ali kuno towakana mubeera mu bisenge ne bakazi bammwe nga beekyanze n'ofukamira bambi ate kati bambi olwalo nyamba munnange gw'owasa omukazi wo nga kiki ekikutta kyekyo ekitta Mao ne Museveni olwali mugenda kufukamirira nupu. Abasajja kuno ku mulite mwebuzabuza nga bafuka banaaba mubeera mu bisenge ekiro nga mufukamidde mukuwanisa n'emikono waggulu maama bambi ntaasa just bwe kale nsonyiwa kiki obadde ogamba obadde oteesa ki oyagala kamotoka oyagala poloti obadde oyagala ssente ng'ofukamidde weetonze naye ng'ekikutta kyaki dakiika 10 ku 15 kati Mao ne Museveni kye baliko ate kati nze njogera ebitaliiwo nsooke kaluwa kansooke kano tugatandikire woona lino
Minister ow'ensonga ez'amateeka era nga ye President w'ekibiina ki Democratic Party DP Norbert Mao atubulidde nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga ekibiina ki NUP kyegatta ku mukago ogwa iPod ogutaba ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga. Mao agamba nti ebibiina 5 bijjakkiriza okwegatta ku mukago guno wansi w'etteeka erikyali eppya kyokka ekikyamulumya emmeeme kwe kulaba nga NUP bakyagaanira eddala okwegatta ku mugendo guno ogwa iPod. Ono agambye nti ekibatwala mu iPod si kyakugabana nsimbi ezigenda eri ebibiina by'obufuzi wabula kukakasa nti mu ggwanga mubaamu emirembe nga bannabyabufuzi bayita mu kuteesa. Omusasi waffe kaabitwe mu bujjuvu. Okuva ddala ekibiina ki NUP kyaggulwawo kakati emyaka 15 miramba kyagaanira ddala okwegatta ku mukago gwa Interparty Organization for Dialogue oba iPod nga kigamba nti empawo kalungi kagulimu kubanga ne bwe bateesa ekibiina ekiri mu buyinza kisigala kibatuusako obulabe naddala okukwata abakiwagira. Mukyamulirwanga ekyali kigendereddwa mu ggololaba n'ettumba ebuvuddeko Parliament yayise ennongoseza mu tteeka ne Political Parties and Organizations Act nekifuuka kya buwaze eri mu kibiina kya byabufuzi okwegatta ku mukago guno ng'ekisisiggiriza tekirina kuganyulwa mu nsimbi za buli mwaka eziweebwa ebibiina ebirina ababaka mu Parliament bisobole okweyimirizaawo. Okukakasa nga kino kiteekebwa mu nkola minisita akola ku nsonga z'amateeka Norbert Mao yakulukuta omukugu gw'ebbaluwa gye buvuddeko n'aguweereza eri akakiiko k'ebyokulonda nga kalagira obutagabira ebibiina by'obufuzi byonna nsimbi za iPod okutuusa nga bakkanyiza ku nkolagana empya wansi w'etteeka eryakayisibwa. Kati olunaku olwaleero Norbert Mao era nga yakulira ekibiina ki Democratic Party atugambye nti okuva ennongoseza lwe zaakolebwa mu tteeka lino erirungama ebibiina by'ebyobufuzi ebibiina 5 bye bakateeka omukono ku nkolagana eno empya nga nekyo kyali ku ndeebolebo y'okuteeka omukono ku nteekateeka eno kyekya FDC. I think those are the 5 that have signed the new MOU. So I've got a letter from FDC saying the party president is willing to sign. Mao agamba nti wakwadde baliko batuuse mu nteekateeka eno ekimusuza nga akukunadde engalo omwande mu kikata kyekya NUP ekyefudde nampulira zibi n'egaana okuteeka kitiibwa mu mukago guno. Ekimusuza nga akoze eki? Mbagambye ntya wali ekimusuza nga akoze eki nga akukunadde engalo omwande mu kikata. Wabasajja mbagambye temutemya. Ekimusuza nga akoze eki nga akukunadde engalo omwande mu kikata kyekyaki? Abasajja temukomenti nga musirike kankaddemu wano. Mao ekimusuza nga akola nga akukunadde engalo omwande mu kikata. I think those are the 5 that have signed the new MOU. So I've got a letter from FDC saying the party president is willing to sign. Mao agamba nti wakwadde baliko batuuse mu nteekateeka eno ekimusuza nga akukunadde engalo omwande mu kikata kyekya NUP ekyefudde nampulira zibi n'egaana okuteeka kitiibwa mu mukago guno wadde okuwuliza abagukulira kye bagamba. We expect that NUP, this is not really about President Museveni. It's about Uganda. I don't know why people want to complicate something so much. Mao agamba ne bwe kiba nga kyetaagisa kweyambula bitiibwa afuuke ng'obwa wansi agenda kugenda ku kitebe kya NUP agumbaawo okutuusa nga bakikulira bamuwadde okutu ku kyokwogera ku iPod. I'm ready to go to Kavule and kneel and beg and say, please, you represent an important constituency in Uganda. It doesn't matter whether you are saying what, but you are part of our body. Olwo Mao ali mu kisenge obudde buzibye bwana bwe basema wali mu kisenge agamba mati oyagala kyapa oyagala kamotoka sente ziri kwa akawunti kiki. Abasajja basudde yabagamba mukazi wa bbeyo okuvula basune ebbere okutuuka lwafa. Kati Mao ali mu kisenge ali muno mukazi we amugamba mati lwaki munange ofukamire ojja kiwulira. Akawala kanupu kawala kalungi kacyaliko embeerera buli muntu akalaba naye keewulirira ku kyalo. Abasigadde bonna bannabbi gye bali ku kyalo ne bayitawo n'amakudde teri anyega naye kanupu bwe kayitawo n'olyoka owulira traffic jam n'owulira boda bwe zeetomera n'owulira buli omu ateekayo ebintu ayagala kola akawala kanupu. Kati Mao kyekimutawanya akawala kanupu kafuusa akawala ku kyalo. Kuliko abakazi bangi nnyo naye akawala kanupu kafuusa obuzibu. Ne bwe kiba kisana kwegayirira bambi ajja kgenda akagayirire senior politician awo otuuse
naye ate senior politician bino ebigambo mbadde ngamba nti guwa byogera biriwa senior politician bino sigwa byogera kablaza bino aliwo bamemba bafe abeewunze abaagala okugenda n'embuyaga naye twagala kubalabula nga olaba embuyaga ereeta weevu mu nnyanja ekyennyanja ekisiru kisobola okulooza nti ennyanja ligese kyo nekigoberera nekigenda mpaka ku biiki oluvannyuma amazzi ne gaddayo kyo nekifiira ku biiki ebyo ebyennyanja abaganda bye bayita emmome tulina emmome mu democratic party era tugenda kubeera n'emmome nyingi ezigenda okufiira mu biiki embwa yesobola okuwuuba omukira naye wabula omukira gw'embwa teguwuuba embwa. A few moments later. We expect that NUP. This is not really about 2027. This is about Uganda. I don't know why people want to complicate something so much. Olimbe byapo jabikyusa ate nokombya. Ojja sasula school fees ate nokombya. Nakaboto kojja kagula nokombya. Ate office mujja jituwa entebe enkulu mujja jituwa nokombya. Time is over. Mulimu overstay. Akawala kanopo kalaba kazibu nnyo. Kakulira mu fufu zone. Akawala kanupo kazibu nnyo kakulira mu fufu zone kazibu. Ojja kiwulira. Kati bye tubagamba nti buli kimu kiwoobodde kijja tuukawo w'okyagalira. Bakoze buli kimu kyonna ekinyigiriza Nuupu. Wabula Nuupu esigaddeyo. Kati kyembagamba comrade lwaki mulwana bannabyabufuzi mufokasinge ku pulezidenti eri eddiiru. Shuwa diru je tulina ye pulezidenti bano abasigadde bonna nswa za kukuba bigazamba. Nswa za bigazamba mufokasinge ku pulezidenti ye Shuwa diru. Mbagambye gavumenti ebeera n'emirimu miliyoni 3 plus. Oyinza okuulwamu wadde okukufuula asikaali ku sikugundi. Ku prison ekitiibwa emirimu gyagifuna. Focus eri waggulu. Bino bisigadde bina bala wansi mukitegedde bulungi. Kati mukulu mawo njala kutegeeza ne bakyaliwo bonna. Nuupu tegenda kwegatta mu bintu byebyo bya bufere. Ate oba osubira togenda kunyola Robert Kyagulanyi tojja mufuna. Okujjako oyinza omusanga mu kuziika n'omukwata mu ngalo awo you can meet him. But talking about politics and the ideologies of iPod. Era kansoke mbagambe ekigambo kino mwenna bannayuganda. Bulijjo mbalaba ba analysti, ba bloggers, ba YouTubers. Nga boogera ekigambo the top 3 mu Uganda. Mbalaba nnyo ba YouTubers, ba bloggers, ba analyst ku TV nga boogera ekigambo top 3 naye nga tebamanyi makulu gaakyo. Era nga baga top 3 boogera Chameleone, Bebe Cool, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine. Naye tebasobola kuwulira kinyusi. Ani yaani katolo ka Marego mu kiba mu kitegeere. Waliwo kye tuyita quality ne quantity. Quantity bwe bungi bw'ebintu. Wabula quality bwe bulungi bw'ekintu ekyo mu butono bwakyo. Ekintu kiyinza okuba nga kitono naye nga kirungi nnyo. Oli n'abanga alina ebintu bingi nnyo naye nga tebirina mugaso. Among the top 3s, Robert Kyagulanyi Ssentamu is quality. Why? Buli kintu kyonna kye yayimbako kyali kikwata ku muntu wa wansi. Bw'amala okiyimbako nga basindikira message bannabyabufuzi mu kifo ky'okufunamu point babuulirira abantu baagaana. N'alyoka asitukayo nga ye
ajja atuukirize bye yayimba. Njagala ombuulire ku the remaining 2 ani avudde n'atuukiriza bye yayimba. Discussion closed. Muli ba analyst. Mbera muli ba YouTubers. Topic closed. Sme topic closed. Nkubuude ekigambo kye bayita quantity ne quality. Olwala topic ya mwenjigano basime ba radio analyst, sime music analyst, sime ba YouTuber. Topic ya mwenjigadde olwaleero. Temuddamu kuteeka kintu kyonna kye bayita Kyagulanyi Center mu Bobi Wine mu discussion zammwe z'aba top fee. Kyayimba from day one, it's exactly kyali mukolo olwaleero. Atadde ensi ku bunkenke. Njagala ombulire mengi tu bibayimba bitadde mu nkola. Are they still top? Eyo topic ne discussion njigadde. Oli yayimba bayida tuyita nabo ye Yuda Nambe. Yayimba bayida ye Yuda Nambe. Naimba kokodiosis yenyini kokodiosis. Bwakwata microphone okwogera kokodiosis yenyini yali mbwongo. Ete kyali topic of discussion. Njiko okuludinzo olwaleero. Temuddamu kunya musima you are discussing top 3 mbabuulire the difference between those 3 people. The one is extraordinary. Ekibuuzo nkigaddewo ansangiba wadde. Awo tuvuddewo sirwawo. Kati omwami ono mumumanyi kanda oba mumumanyi. Muwandiika amanya. Mumumanyi oyo muwandiika amanya bambi. Yaani oyo. Ani oyo. Ani oyo muwandiika amanya bamubadde wano muwandiikaawo. Wembabazi amumanyi. Beni amumanyi. Muwandiika amanya nalaka abasala bamumanyi. Nabukeera Brenda amumanyi. Jagala Ofe amumanyi. Muwandiika amanya. Nzowenga lyamumanyi. Oyo gwe bayita Pastor Joseph Serwadda Tunyo Mix Extraordinary. Oyo bayita Serwadda Pro Max. Umutegedde. Oyo Serwadda Pastor Joseph Serwadda Pro Max Extra. Oyo Pastor Serwadda Segwadda n'otunyo twotu. Oye Pastor Serwadda Kabano Super. Kati Pastor Serwadda tuze tumwogera kebisere bisinga obingi. Nabagamba Pastor Serwadda musajja munyarwanda taliko kubuuza. Muntu aveyo saidize nabutongwa Kalungu eyo. Jibamjiyasiba kitabe gye basenga kasaidize nabutongwa eyo Kalungu eyo. Gye ba family gye yatuukira bakitabe gye yatuukira Serwadda najja n'asaasana n'ayingira mu Buganda. Museveni watu yateko kusekateka security yo kubega nakatera kyakikola kati Pastor wabula balina message ba driving etya mu system ya message ba driving bagezaako nnyo kuba obuwangwa n'ennono bwa Buganda
bagezaako kuba obuwangwa n'ennono bwa Buganda naddala mu nteekateeka y'abaana enkuza y'amaka n'okubeezaawo ebika bya Buganda mu ngeri enneesimbu omwami ono esisitimu gy'ali mu kkuba ye nga ye. Temwawuliddeko pasita yagambye nti Owengabi osobola okuwasa Owengabi y'ono n'ekyasookera wa Bujingo era bonna oli Bujingo y'ono. Kyasookera Bujingo tukimukubisa kati Sserwadda yakizeemu nti Owengabi osobola okuwasa Owengabi. Tekina ekiwandiikibwa mu Bayibuli. Wabula yali yatandika dda sisitimu eno ey'okkuba enkuza n'enteekateeka y'abaana mu Buganda n'ebika n'obuwangwa n'ennono engeri gye bitandikamu okutambula ng'agikuba abantu nga tebamanyi. Kati kankuddizeyo lyokootegeere wano lyokootegeere yatandika bw'ati. Lwaki mutugamba okukola emikolo 3 mu mbaga emu? Omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala waani wasenga senga ate yeki mu bino ebintu kyeki kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala. Kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda, kati yafuuka nsonga oyo naggwa mugati ate kakati kwanjula. Tukwata mpola. Pastor Segwadda amanya goyina gejjeeko weetuma amanya ga kita amatuufu Omunyarwanda tutegeere wano. Buli nsi erina obulombolombo n'ennono. Mwe mugenda mwogera mu nkubo nti obusajja Obuganda bugezi nnyo butusinga buli kimu era bwateekateeka enkola yaabwo ey'obuwangwa n'ennono. Ekitwawukanye entegeera n'endowooza kubanga twawula. Tetuwasaŋŋana betuzaalamu, tetuwasaŋŋana oba tetwewasaamu kyekitufuula ab'enjawulo. Ompulya bulungi Sserwadda, tetugatta musaayi. Kati mukulu Pasita Sserwadda, mu Buganda obwaffe mbulombolombo n'ennono, omuko oba boyfriend w'omukyala tasobola kusanga ssezaala mu bunyumira mboozi za mukwano na muwala we. N'omu atasobola kusanga ssezaala taata wa bbaawe n'amunyumira abasinkana boogera emboozi za famire no. Era n'omulenzi tasobola kusinkana nazaala we anyumya emboozi za laavu. Lwaki? Tulina obuko. Senga y'entabiro. Era senga ya malayika, senga ya kamala nsonga. Ensonga ezikwatagana ku baana bano okufumbirigana zitandikira wa senga. Era senga ye katumwa. Do you copy that gwe Munyarwanda gwe? Osiba kacano olinga embuzi esaba laavu. N'omutwe gw'otambuza simanyi oba gugwo. Mwesiba mu buwangwa obutali bwammwe, muwamwe tukimanyi muwasaŋŋana, y'ensonga lwaki mulowooza mwosa. Y'ensonga lwaki mulina obutemu kuba temwawula musaayi. Bw'ogatta omusaayi omutemu n'omutemu muzaala batemu. Piwa! Ffe enjawulo gye tulina twawula emisaayi. Sserwadda nkiddamu. Mulekeraawo okwewasaŋŋana mujja kutegeera naye mujja kubonaabona emyaka gyammwe ne mu Uganda giweddeko kubanga temulowooza. Ffe mu Buganda tetwewasaamu abo musaayi ogumu ab'ekika ekimu. Mmwe mwezaalamu kubanga omutemu bw'azaala mutemu muba mugenda kuzaala mutemu ddala. Y'ensonga lwaki bwe mulowooza mutemula mutemu. Senga y'entabiro. Ekwasaganya abaana obwana obulenzi bagenda okufumbira era ye katumwa. Nkubuulya bulungi nnyo nze singa nkwana omuwala ne tugenda ku sseri okugenda okukyala oba tugenda ku sseri olw'okuwasa okuwanjulwa. Senga yasookera mu nsonga zino. Mune mumubuulira bizibu byabwe bya senga ne mumubuulira mune senga nafunye omusajja yalo nti y'ono. Senga n'ategeera ensonga ezo ne mugamba nti kati munnange senga ono omusajja wange ne munyumya emboozi zammwe ezirya era senga azanira nabagamba kati mbadde muteesa ki. Omwana n'ayanja ensonga n'omusajja n'akkiriziganya ensonga senga ne bamutikka ebbaluwa n'agitwala ewa mwannyina. Omutegeeza ti munnange twandibanga tufunye omuko. Ebbaluwa eno baginsaba ebbaluwa eno ngireese gikutegeeza nti baagala kuzaalibwa mu maka gano. Then taata n'alyoka akkiriza. Nakkiriza abantu okujja okukola ki?
okujja okulaga omuko n'okumwanjula kati gwe Sserwadda bw'agamba nti okukyali wa Ssenga tekugasa mukulu eno si Kigali eno si Kigali eno Buganda laavu yonna gyetandikira official okugintroducinga mu family etandikira wa Ssenga. Do you copy that? Okutandika amaka g'Abaganda gonna okugatandika mu bintu by'omukwano birina okweganza bitandikira wa Ssenga ye Katumwa. Kati oyinza okuba nga oyita Muganda kubanga gwe Sserwadda nga toma kitegeeza entandikwa y'obufumbo mu Baganda yonna enteekateeka atandikira wa Ssenga. Ssenga yamala ensonga ye Katumwa. Okitegedde ne wuli omusajja omukulu ono byayogera wulira. Lwaki mutugamba okukola emikolo 3 mu mbaga emu? Omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala waani wa Ssenga. Ssenga ata yeki mu bino ebintu kye anti Ssenga olw'okuba nti nawe osobola omuwa ebijjika mutabani we y'ensonga lwaki totegeera temutegeera y'ensonga lwaki nawe osobola okuzaala muwala wo kubanga temutegeera. Kyaki kuzimbisa ebisenge bisukka mu 3 mu nju yo Sserwadda abawala boozaala basula ne bannyinaabwe mu nju mu kisenge kyekimu. Muli mu kkubo Buganda indirect nkubuuza Sserwadda wandibadde ozimba ekisenge kimu bwekiti n'oteeka wali kitanda kyo ne mukazi wo omwana obulenzi n'omuzimbira n'omutera ekitanda mwana mwana omutera ekitanda mune mwekalakata nga bawulira kiki ekikawuza ebisenge mu nnyumba yo? Kiki ekibawuza ebisenge mu nnyumba zammwe? Lwaki ku nnyumba kubeerako ekisenge ky'abawala n'ekyabalenzi? Awo tovuddewo. Mbabulidde entandikwa gye yatandikira kati yatuuse na wano wulira. Ngoba nakuba ennanga aliwo ono yimirira gwani siwulidde. N'ekyenjagala osooka owulire ng'atandika okubuuza waliwo wanaakuba ennanga. Bw'oba omanyi bano abasajja mubadde mwina kye mutamanyi kansooka nkibategeeza olwali abamu muyinza okunyiiga kansooka nkibategeeza. Nze nabagamba batamanyi. Nze ndi artist, siri muyimbi nendi artist. Nasookera mu drama. Nenkola ebyange biri by'okujja okulwa n'eggwanga mbizze mbuzi. Mu drama bakola rehearsal oba okwetendekamu nga temunnajja kulaga abantu bakola performance ku stage. Kati ndi wano bagamba byonna bye mulaba mu kkanisa z'abalokole byonna biri rehearsed oba byonna bisooka kwegezebwamu. Ebigenda okubuulirwa Katemba agenda okubeeramu ebigenda okuzanyibwa byonna bibeera rehearsed bulungi nnyo ne bajja be perfect nga ku lunaku olw'okusaba. Ompulya bulungi nnyo. Tosobola kuŋŋamba nti wazze kubuulira giri nga teri rehearsed n'ojjukira n'akuba ennanga oba asuna endongo nti yeddiranga bino omuliro eti ndakuwenga bye mulalimu audience. Akitegedde kiwandiika awo. Misa z'abalokole zisooka kubeera rehearsed okurehearsinga kye bagenda okubuulira ne bagenda okuzanya kazi b'ennyimba basooka zirehaasinga ez'abalokole. Njagala omusajja tosobola kuva mu bbanga n'otandika okwogera story nga teziri coordinated nga temwazirehaasinze. Gwe n'ojjukira nti asuna endongo wangabi n'obuuze nali mu audience oba naye wangabi. Omanyi n'abaana baalina era mbazadde mu baana bonna bangabi. Gwe tosobola kukozesa bwongo. Balina kye badrivinga. Kankikunyonyola okitegeere bulungi wano. Ngoba nakuba ennanga aliwo ono yimirira gwani siwulidde. Gwe Lubega eyo naye Lubega omukyala yaani yenna matuufu. Bakubyeyo akagalo kamu wali Gwani gwe Lubega omukyala yaani yenna matuufu. Mulina abaana bameka? Tulina abaana 4. Bakubyeyo akagalo kamu wali
bakubye akagalo kali mu Buganda tetuna kigambo kibagamba nti bakubye akagalo kamu bakubye mu ngalo kubanga ekizifuula engalo kwe kwatagana ozikuba bw'ogamba nti bakubye akagalo kamu yakakubye ati akagalo akamu bakakuba batya kano bakubye akagalo kamu batugamba tukube mu ngalo oba bakubye ne bw'ogamba nti bakubye akagalo kamu ke kaluwaako osobola okukozesa olugalo lumu ne lukola sawundi nga bw'ontadde wano bw'osobola okukozesa wadde olunyeenya bw'otosobola kufuna ekintu kyonna kyosobola kufuna olunyeenya bw'otekisobola totona kisatu kati njaga uli abasajja bano abatwesibyemu Abaganda mannya nguba wanakuba ennanga aliwo ono yimirira gwani siwulidde gwe Lubega eyo no ye Lubega omukyala yani yenna matufu bakubyeyo akagalo kamu akaki teyakola nsobi mulina abaana bameka balina abaana bana kati waligali nti tayinza kuwasa mwannyina n'azaala balina bana osobola okuwasa omuntu eyeddira omuziro gwo Mukulu Sebadda Pastor Abaganda bewakyalamu oba bewajjamu obuzi ngwajja bukulu nga bombozi kankunnyonnyola nkutegeeze mu Luganda olutuufu Abaganda tetuwasangana mbika byaffe ensonga nyingi nnyo lwaki bwe mbanga ndi musiru kitegeeza abaana bonna be nazaala bajja kuba basiru kati bwe tuba tweddira muziro gwe gumu nga n'abaana ba muziro gumu kitegeeza mu muziro gwange ejja kubeerayo abantu abajja okuwasa abaana bange abasiru bazaale abaana nga nabo basiru kati nga ggwe mu ndowooza yo n'entegeera abagoberezi balowooza nti otegeera gw'osuubidde abaana abo batwalira mu kifaananyi ki ekirala Abaganda obutawasanganya mbika kubanga abatandika ebika bino mu kubiteekawo babiteekawo n'ebigendererwa bingi nnyo omuli obuteezaalamu okwawula emisaayi n'okwewala endwadde ze tuyita chronic disease buli muntu yenna agenzeeko mu ddwaliro bakubuuza nti olina chronic disease ziringa endwadde ez'ensikirano okitegeera ojja ssanga omuntu nga wangabi mugende okwetoola nga alanya era nga mugwa mu famire y'emu wadde temuzaalangana mu bakitamu ne babamu era nga mugwa mu ki so ekitwawuza mu bika bino kwe kwawula emisaayi okwewala ebizibu okitegedde bulungi nnyo yensonga lwaki mutuyita Abaganda abagezi kubanga twawula emisaayi tetugattanganya misaayi yensonga lwaki Abaganda tugamba toteeka amagi mu kisero kimu lwaki ojja kuserera ogwenga ge magi goyina ogenda kukola ote kimu kiba kiyiise kubanga tembitegeera naye ogamba nti oli pasita dokita waaki oli dokita waaki era oli dokita muki n'ekirala ekyateekesa bajjajjaffe oteekayo ebika bino kwali kukuuma butonde bwa nsi nkikunnyonnyole gweyita pasita nkunnyonnyodde ebimu ku bintu byateekesawo ebika by'Abaganda nenkunnyonnyola kati ekisembayo ekyateekesa ebika by'Abaganda kukuuma butonde bwa nsi ow'engabi tasobola kwetantala kunoonyanga bigitta nedda ajja gikuuma ow'emmamba tajja kgenda mu nnyanja kuvuba mmamba girya ow'enjovu tajja kutta njovu ow'enkima tajja kutta nkima ow'engonge tajja kutta ngonge kyovula kuliko n'akabbiro bakuwayo ekika ekirala okubbira oleme nakyo kisanga kitta naye temusobola kutegeera abasajja abakulu kubanga mwajja bukulu nga bombuzi mwajjira kuluma temutegeera
Fe waffe tetwebereka kuba nnyina ffe. Kubanga buli muntu gw'omuzaalibwa mu kika ekimu omusigo mu kika kimu aba mwannyoko. Era tulina ensibuko. Serwaddadirwa ogenze ku nsibuko yammwe ey'ab'empologoma. Serwaddadirwa yogenze ku nsibuko y'ab'empologoma yogendayo ogwana empozi. Neerabidde ate empozi ate nze njogera. Nze njogera ate neerabidde empozi oli waakapa nate nkubuuza ogenda kubajja mu kika kye ky'empologoma. Azijje zindye. Mpulidde bulungi munnange. Yenjawulo eyo. Kati gwe ali mu balokole nga bakubuzaabuza. Togenda kwabya nnyimbe. Togenda kulima bijja. Bwe bakugamba togenda kulima bijja. Togenda kwabya nnyimbe. Mbwera n'okulamaga kubi. Bw'ogenda e Saudi Arabia oba ogenze kukola ki? Bw'ogenda e Italy oba e Israel oba ogenze kukola ki? Otandika okufuna obwongo butegeera. Bayibuli ekugamba nti sajja kudibya nsi. Sajja kudibya bulombolombo na mpisa bya ku nsi. Mpulira bulungi nnyo. Oli gw'ogenda okuziika oba gw'ogenda okulima yakuzaala kitaawo ne nnyoko. Bayibuli ekugamba nti osanga ekitiibwa mu kitaawo ne nnyoko ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi. Bayibuli ekugamba tyanga kitaawo ne nnyoko musseemu ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi kubanga Katonda asookerwako ku nsi ye kitaawo ne nnyoko yafukamira n'akuzaala. Bagamba togenda kulima ku bijja bya kitaawo bya jjajjaawo. Naawe n'owuzuumya omutwe. Ani yakutuuma amannya mpozi si kitaawo? Video ewedde. Tusisinkane ku Lwokutaano. Mukaawa n'aba ayagadde. Musule bulungi. Mukaawa abalaba mwonooneka abantwalire. Naye bisigadde byonna byenjogedde mbivunaanyizibwako sivunaanyizibwa ku ntegera gyo bitegeddemu. Video ewedde. Mweraba.